mukaaga school fees zinaakunoonya kidyemu oba omuzizaawo n'olabanga nze ndowooza nti enkola za gavumenti ba community development officers be ba CDO oba be batannakola gwabwe oba be bagukola nga tegunyiikira kubanga omuntu ono okujja afune ssente ezo singa ono yasookayo n'abasomesa omuntu yandigenze okufuna ssente ng'ategedde n'ekyagenda ozikola ki okuzikolamu kubanga tukaaba bwavu ow'omukyalo akaaba obwavu n'omukibuga era n'ogenda ku Easter ng'akuliza ogende ne sukaali ogende ne sabbuuni ogende n'omunnyo ogenda kugula emmere n'enva so ng'ate ggwe wandigenze omanyi ngenda kugula buguzi nnyama oluusi n'obutajigula n'ogenda na sabbuuni na sukaali kubanga alunda naye yakubalako buli kimu nga n'emmere tagirina gundi ajja ettooke ntujja kulya ku ttooke akugambira nawo gundi naye alina ettooke ery'enna kitundu naye gundi yalina n'enkoko ennene akati gwe bw'ogamba nti kale bwe lwengenda mu kyalo ewaffe katulundeyo embuzi kale tunaagenda nga olunaku okutugisale agera Eastern anagamba oza kisibo tebakimenye bazibbye omulabi wa Tronas Media ndowooza owulidde ebintu bwebityo bitambula Mhaji Salongo Lukwago tuviire ku hamu nzo wa bulijjo Tronas musiba mutya musula mutya mugamba mutya bitambula bitya bagamba mwongere okusubscribinga awono tusobole kubanga tugenda mu maaso musharinge temubeera bakodo ku video gyoba ofunye ate mu commentinge kabula dda balabi bafa Tronas Media mbagala nnyo mwebale kutwagala mbasimanyira nensaba mukama abongeremu obugabirizi data kabeereko nga osobola okusubscribinga n'osharinga kuba byonna bikozesebwa ng'olina ki data ng'olina data kati abongere obugabirizi mube nga mufuna ebinki ngamba ssente sigamba nsimbi manyi ndi mukyala muganda bw'ogamba ensimbi emyoyo giri egy'abajjajjaffe giri gisigala gimanye ensimbi ezaali mu myaka gyazo toseka bajjajjaffe wamma ensimbi ze baali bamanyi abo abaafa bw'oyogera njagala nsimbi asituka aleeta buli obwalimu ebituli shells bo ze baali bayita ensimbi ze zaagulanga ebintu kati gwe gamba ssente kwaze ziri mu guno omulembe nkayize saba ssente era emyoyo egyo gisuka gigamba njagala ssente basooka ne beebuuza ssente kye kuba bo baafa tebamanyi ssente bamanyi nsimbi kale bajja kuleetera buli obunusu nga tebuwera obw'ebituli tebukyakola naye nga abalabi baffe mbaagala nnyo nafunye omwana era manyi ajja kuba kati bali atandise okunoonyaako ku TikTok video za Tronas Muzeeyi Amina Amina Muzeeyi tumita Amina Muzeeyi baana bange be Masindi kati yakagwako kuno bwakagwako ku Tronas ku TikTok akajjako akaweereza banne bonna yono mummanyi nti yono bamanyi naye kye nali njogerako enziba y'obululu okulonda kwa kinaana balondera mu nnyumba kyekyabakwatako nga tetwali ku public mu kisaawe konze nedda mwe mukuze kisaawe kati we bali naye nze mu kulonda kw'ekinaana twagenda ku State House y'e Masindi naye nga mwebale nnyo Amina bagakutanga kusharingako na bifaananyi byaffe bya TikTok
ebya Tronas. Bebale nnyo. Tubagala nnyo naye nga tugamba gwe wenna oli Nansana, oli Wakiso, oli Kyebando Bujuuko, Kawoko, Kireka, Bulenga, oba oli Bukasa, essomero lirimu lyokka Ebeneza Kindergarten and Daycare Center. Twalayo omwana asome ate naawe ojja kunsiima ng'omwana amaze kukola ekyomusanvu ng'ayise bulungi. Osobola kubakubirako ku 070 6 4 6 070 6 4 6 ojja kuba obafuna. Ate bw'omala kufuna ekifo edduuka lirimu lyokka Tronas Mart Store Nansana waliwo osobola okufuna omufaliso mulungi osobole kubanga ate omwana ayeebake afune kyayeetaaga afune amagezi buli kyemusomesa babeeranga kyebapangamu obupanzi kubanga yaba yasuza obulungi awo nno osobole kubanga omwana naawe omuganyulwamu. Olwaleero tujja kuba twogera mulamwa gwaffe tujja kwogera ku kasasiro ngeri gyali mu kubonyaabonyaamu abantu naye nga tusuubira nti executive director omupya Hajat Buzeeki akola kaweefube w'amaanyi okulaba nti embeera yonna etereera n'embeera yonna ebaddewo mu Kampala KCCA tujja kugira batwala baawo amazzi buli wamu naye amazzi ganga gakosa bannakibuga amazzi gagira buli wamu maali neefa ate nga babasolooza omusolo n'okugutikkula baba bamaze okuwaayo ssente nakere nkyanga maali yonna gye yasasuddemu obuwumbi yonna efudde. Batugamba nti buli akeedi ngeri gye zibeerako buno obuyumba loogi waggulu eyo abantu tebasobola okufuluma ate nga buli buziwere saa 11 ekizimbe nga bakisiba anti tewali kuddamu kuyinga ekizimbe bizimbe bikola akeedi zikola misana kati baasulamu kati awo kyekibuuzo naye nga gwawa ali mu comment section n'otubuulira kyekyaliwo kwolwo tusimbudde nga tetonnaba kubakwana loogi mirimu nayo mirimu yateekayo loogi business kati bakasitoma manyi loogi eringa mukozi wa keesi z'abafu omulimu ogulaba ng'ogwekangisa naye ng'oli gwe mulimu gwe mwajja ki anti ekibuuzo kye tubeera nakyo kati ne loogi mulimu business kyetwebuuza tusuubira abantu kusulayo naye bwe zituuka ssaawa 11 12 nga ekizinda kitandika kuyita mufulume tugenda kusibwawo kisinziira loogi eri luddawa kati loogi z'okumakalina mu bizimbe ku zaakeedi manya butereevu nti eyo ziba zaba bwangu kayitamu buki kayitamu buyisi temuli kusulamu kati gwayagala okusulamu olina okunoonya loogi eziri wabwerwa ani abazikozesa bammwe ate nze nkola kwa keedi era ayingirayo yeggwe gwe nange bakeedi ani abeera mu loogi abakyala n'abaami wano waliwo omukyala n'omwami si bwe kiri ffe tubeera mu ziroogi bakasoma abenkalakalire be bali basudde yabagamba omukyala abeera wuwo ng'oli naye awo toyamuwadde ku lifuti mu kamotoka ne kakyayisa awannyo akasipeesulo aba agenda kasasula mu ziroogi eyo waggulu kale bannaayo abakeedi mbatumiddeko mugamba mutya bonna buli gwamanyi nti oli ku kizimbe kiriko akeedi naye kiriko loogi waggulu kuliko ne kyaki kuliko bibiri eno loogi eno kyaki lankyawa babeera bonna bali mutonzi ate banna abantu bapulaninga bizinesi ekyoyogeddeko ekyo lyose n'okwogerako nti omuntu ayambuka waggulu agenze mu lankyawa agenze mu lankyawa naawe biriraaniganya nga zonna bizinesi twabadde golo yemu twabadde mu training eyo Butabika hospital bajja bayita discussion kuba twatwogera ku bulwadde bw'Ebola buli nnyo buyikwatira nnyo mu sex intercourse ezo ate bwe bukukwata omwami osigala nabo mu semeni bwe weegatta n'omuntu obumuwa era mu kiseera ekyagwe bw'ofulumiza singa
omukyala amala n'afuna olubuto mu spam ne lugenderamu omwana azaala ekikekenke akati ne bakunda tukwaganya ebirowoozo tosobola kyebera ne yeekuma omwaka ogumu n'ekitundu oba okwambala kondomu abaami ababadde olagana naye mumanyi kye bayita seksi wangi kyekintu ekisinga okusanyusa obulamu ekibuwummuza n'oweweera nokakkana wenna n'owulira ng'otowolokose kati twabadde tukubaganya ebirowoozo dokita yatusomeseza mwana Mujaasi Kimera n'amaana akola description ya sex n'agamba ku ssaawa eno eya climax obuntu obukakkanya omubiri ne butowolokoka bujja ne buyiika era kyova owulira nga olina obusannyalaze nomala n'okkakkana olwo tuuse ku ki kati sex mbu ye mmere ekyasinze okuba ennungi ku bulamu bw'omuntu kati abaaziroogi batonna babbanenya nnyo sinabanenya oba kuboogerera n'abo abagendayo ne mulankyawa ayinza okuba ayina ekyokulya kyatafuna bulungi nga bw'agenda waliko olwo akifuna nakkuta ate obyewuunyiza wammeeyo tuveeyo eyo gyonna mirimu mu KCCA enkola y'emirimu mu KCCA ogambye Idi Hajati Sharifa Buzeki nze Nalujja Hanifa kwagaliza obuvumu obugenda okweŋŋanga ebisiriko n'ebiwonvu emitego gyonna mu kibuga Kampala osobola okukola kubanga senga wange eyaŋŋambanga naŋŋamba ofuba ogenderera osookanga kuba mwegendereza bakutadde okukola n'osooka omala okutuula n'osirika n'otunula mu kutunula oba totunudde mbu tomanyi otangadde kubaga ani abadde wano akoze eki kakati gw'omala okutegeera abaddewo nekyakoze gwe notandika okugamba nze ŋŋenda kukola ntya senga ng'eyaŋŋamba nti buli lw'otegeera abaddewo byakoze ayiza ogenda kulemererwa omutuuka oba ogenda kukola nnyo omusinge kati ajja tibuuza eki gwaddidde mu bigere nze Nalujja Hanifa kantule ne mu kamera manyi nze siswalirangako nsi yange gwaddidde mu kisaka takoze kisaka gwe yaddira mu bigere yakola Jennifer Musi yakola nga n'ekibuga okitamu nga kinyirira nga togenda kulinnya mu nnyaanya za muntu nga togenda kutomera karoti za mukazi nga piki bwekugira etyo oyina ebigere gy'oyita waliwo ekisaawe ekituuka mu kibuga ng'emmotoka n'epiki n'ow'ebigere mwenna jjamu abakola ki muli competition naye kati olwaleero otuuka mu kibuga n'ogaa Katonda wange Jennifer Musisi kye yaleka agogodde butuufu capital city erina okuba ng'enyuma ng'enyirira kati ajja tibuuze ki gwaddidde mu bigere takoze kati gw'olina okufubutuka 100 meters olabe ng'otuuka akati Jennifer gye yakasuula okalonde otandikire ku Jennifer we yasuula akaki alabika akagoba akati kubanga ono wali adduse ku 100 lire owabangi atali w'omu asooka twalinga tudduka nali muddusi wa liri short lire ne longo lire nga bamanyi okusoosa amanye ennyo era ne basembyayo amanye ennyo kati amanye nnyo singa addamu naawe omufu ne bamusinga mwenna mugenda kusemba kitegeera kati master wa sports bwe yabanga abamanyi nga bw'aba asooseza amanye ennyo n'owookubiri ng'amanyi nnyo owookusatu nga ye mufu kati ono owookunaasembayo ng'alina okuba nga adduka nnyo amugoba amukimako n'omukimako kati yajja tibuze ki byagenda okukola akati Jennifer Musisi yali akutte we yakasuula kisaka teyakalondayo kuba yali tasobola kudduka
era weekali nakati oba yakafuna teyakafuna teyakafuna Jennifer Musibe yali amuwa akati kasigalawo bwe yakwata misa ate nadduka nga takalonza teyadda n'agenda naye yagenda mukulu mwena mwe tati alina kye yakola kati ono alina okukajjayo alina okukapiikinga ng'atandikira ku kibuga kubanga ekibuga gwe musolo gwe gukola emirimu gya KCCA kyekikosa bannakibuga okusinga Kasasiro kyekirala ekikosa bannakibuga amazzi zenno manyi mazzi ge gasinga obbakosa kubanga munnakibuga bizinensi ye gy'ataddemu renti w'ennyumba omusolo gwe babasolooza n'ebintu ebimu babitikka ku zikonteyina baba bagisasudde customs okugiyingira mubaamu ssente z'abantu abo nnyingi talinatundako na kwota amazzi gabyonoonye bwe bwavu obuluma bannayuganda bonna ffenna Lukwago yagamba mbu hamu mbu yaleese obuzibu neŋŋamba oba neŋŋamba ne ku Forest Moro hamu yakola atya omanyi ebiseera ebisinga omuntu bw'alemererwa okukola ky'alina okukola anenya omuntu yenna atali mukozi tayagala kwesongamu nti sisobola anenya kati oyo ye Lukwago ye Eva anenya wali omulabyeko ng'avaayo ng'ayogera byakoze mu Kampala ebisanja byabaddemu wakati olwekyo twagala tusuubira this time ajja bitugamba kubanga nze kyenjagala Haji Elias Lukwago kibi alina erinnya lya taata wange Elias tatange yali Elias Kalyesuubula Sempala kyekibi kyokka naye njagala Haji Elias Salongo Lukwago atuule lumu press conference nga tanenya bwanenya bahamu bwanenya ba Jennifer Musibe bakolanga bwanenya Museveni bwe wali oyingira ekibuga ng'ojja okusaba akalulu tageti yo yali egenda kukola ki atuule mu press conference atubuulire tibannange bannakibuga mbeebaza nnyo okunnonda emyaka emeka ebisanja bina gy'emyaka 2 nga nkulembera 2011 lwe yajja mu kalulu ako gira ebisanja bimeka 2011 najja 2016 nadda 2021 nadda ebisanja bimeka 2026 alabika yakivudde mutanalangirira akati atubuulire tibannange najja ekibuga kirina kino na kino na kino era mu manifesto yange mwalimu bino ekisanja ekisooka nakolako kino ekisanja ekyokubiri nenkola kino ekisanja ekyokusatu nentambuza kino febere tetuwadde maaso tuga na kino yakikoze kubanga singa obudde bwamala mu press conference nga anenya singa yayogeranga ku ye byakoze twente tulina buzibu twaliwe tumuwa buyimagezi nti kati amazzi agayingirira abasuubuzi b'omu kibuga gakoleddwa gatya kuba hamu ageza okuzimba infacta waaba olina amaduuka ga hamu wazi nga gwe tewakulira mu kibuga twalaba ku mupiira nakivubo eyo yali parking ya motoka y'abalabi b'omupiira park yard tekyagituma ne park yard nga bayingira abaze n'emmotoka abalaba omupiira bwe bapakinga ng'emmotoka zaabwe ne bayingira mu nakivubo awo wali amaduuka ye gwe gwali omwala Salongo Lukwago yayinza otubuulira kubanga ye bwe bulumi bwayina awali amaduuka ga hamu nayengaze oba nakivubo hamu nga bwe yamuzimbye amazzi gye gaagendanga ye Salongo bw'agamba nga gagendanga mu kisaawe mu paaka yadi lwe balinga gawummulira amazzi gonna gawummuliranga amazzi g'ekibuga gonna hamu yagagatta Haji yagaleete Haji hamu yaleese obuzibu neno egayaza
twagala ngeri gy'omusabye atuze conference twagala bitunnyonnyole ku conference kubanga kuno ndi mu kamera naye bajjajja balina enjogera gye bayogera ko enjogera olumu yabangamu ebigambo bikangamu mu matu nti obuzaabuza naye luggwayo bulala omuntu anaaba ng'ate bw'akola ssusu obuzaabuza ng'onaaba ate bw'okola ki kamuntu tamanyi okola ssusu onaaba kati ye lukwago ave ku haji waffe atubuzaabuza ku haji waffe Kigundu lukwago nze ndi mukyala musiraamu obusiraamu butugamba okwagalana n'okwagaliza okuyambagana n'okukolera awaki awamu naye obuzibu bwa haji wange oyo Ssaalongo kibi alina bintu bibiri nga bya tata wange tata wange yali Elias Kalyesuubula Ssaalongo kati nnumwa obuzibu bwa Ssaalongo oba tayagala amusingako anagoba haji kweri haji Kigundu namugoba amusoba kubanga nze omwami oyo engeri gye yalwanamu haji Isa Katongole mu Utoda nga n'okujja mu kalulu yajjanga gamba nze nzigiridde Utoda nomanyita abamu tetwategeera nti Utoda evuddewo yajjirira ekigambo ekingera bulwayimirira kulaaleezize Elias Lukwago onompakanya yagambanga kimu nti nzigiridde Utoda yali yamukola ki n'alwana kati ye yajja n'ekirowoozo ekirowooza nga boolaba nti bapangisize emmotoka zigende kulaale abatekisi balinga bakola sente ne bagenda kulaaleeza NRM by then yaliwo pate yali ey'amaanyi nga DP tesobola kupangisa ki obwongo bwamugamba nti zino bonna b'NRM okitegeera bw'otunulira Utoda yalina structure eyali eringa n'omwana wa guide ku kkubo aba contented yasasulwanga atakozesa mutima gumu olwaliro byonna byakola ki bw'otunulira obuvuyo obwali buyingiridde mu taxi n'obubbi obuli mu matekisi kati ku Utoda tebyaliwo ng'omugugu ne bw'oguleko eyisinjiro gukutuukako ne bakunoonya ne bagukuwa oba ekitaliwo naye haji Ssaalongo nze nkakasa kamera gundi eno video bonoba ogirabye ojja kumanya mu bwongo obwo bakutwalako ne Makka ne bakozesa hijja kwogera ku nsonga ya Utoda ogiveeko naye era olwava hijja olwadde e Uganda bwe yakoma bwe yakola ki yatandikira kati mu bwongo bwe tayagala amusinga kati ali ku haji waffe mu bwongo bwe tayagala amusinga kuba ne Jennifer Musi yamutekako nnyo amaanyi kuba yali amusinga yo obuzibu bwe tayagala amusinga njagala ombuulire Iddi oli abaddeko Kisaka amaze emyaka emeka nga bakola bonna tegibadde mingi nnyo naye bakoze bonna kati yakoze press conference ng'agamba Iddi yavaako obuzibu obukeereyo emirimu enkola y'emirimu mu kibuga ona yakajja tufudde kaakati Kisaka wamulabako ng'atudde ng'agamba mu press conference nti Kisaka ye bwe buzibu baali bakolagana bulungi kati Lukwago yali asinga ku oli okutegeera buli lw'oba omusinga amagezi Lukwago avaayo mu mawulire kasita omusinga reasoning ne mu mbeera y'enkola ye y'emirimu Lukwago gobeera buzibu bwe naye bw'amala okufuna nga akusingamu mu ntegeera gwoba Kisaka talina kye yakola era tewamulirako ng'amukomplainingako teyamwemulugunyako kuba yamuvuga n'amukozesa buli kyakola ki buli kyayagala naye ekibuga enkola yaakyo nze olaba ku Kiteezi nabagamba kyolwaleero Ssaalongo bw'avaayo n'atugamba budget efuluma ey'akasasiro lwaki teyavaayo mu mawulire nga yeemulugunya nti budget eno efuluma kasasiro nga yagenze nayo ne bannamawulire kuba mulimu gwe okulondoola ye yalina okulondoola budget bagimuwa agisayininga buli sente zifuluma ateka alinako wateka ki buli ekikolebwa akimanya
yayina okukwata bannamule naga tugende budget eno yafumye tugende ekiteezi tulabe ebikoleddwa awo twanditegedde nti Haji akola okitegeera naye tolina bw'oŋŋamba olwaleero weemulugunye bwenkolayo emirimu ekyerewa era Idi yabirwisa budget eyisibwa lwaki togenda noga twayisa kino na kino na kino leero ngenze ne bannamawulire wano twayisa okikola naye tekikoze eki lwaki avaayo okunenya atuviire ku Haji Kigundu oba bali mu myaka gye gimu naye Hamu nga tayogera talina budde obwo omukozi tayogera kati kijja kuswaza nnyo Ssaalongo wange kiteezi w'abalema kasasiro oba noonya kalulu mukono n'abagoba ne mukwata kasasiro ne mumutwala Empigi Buyala oluguudo lwa Bomose ne lugwamu ng'emmotoka teziyita n'abantu tebayita kati mmotoka zikyapaakinze awo kasasiro bakugamba buli lunaku bakuŋŋanya ttali mmeka mu kibuga kati ebbanga liryamala ng'oluguudo bujjukira enkuba ebadde efukumuka enkuba nebadde efukumuka emigga gyonna gikoze eki gyaladde bw'obanga ozudde gy'ogenda okukolera ekyo kizibu kasasiro kizibu sooka olongoose otereeze w'ogenda okuwummuliza ekizibu kyo bw'omala okulongoosa w'ogenda okuteeka ekizibu kyo olyoka otandika okunoonya emmala gy'omalawo ekiki ekizibu ekyo kubanga okutwala kasasiro e Buyala si kwe kwali okumalawo ekizibu kya kasasiro kubanga n'ab'e Buyala batandise dde okwemulugunya kasasiro abawunyirira kati kikomawo ani ayiwayo kasasiro KCCA Hajati Buzeki ne KCCA yonna ba technical committees abali awo mulimu owa byobulamu hygiene and sanitation aba health olusu oluva mu kasasiro lulina bulabe ki eri obulamu bw'abantu kubanga olusu oluvaamu n'okulya tokola ki bukosa kyenkanawa ku bulamu bw'abantu ng'oggyeko nti ng'ab'ekiteezi baaliyo fine naye si mu bulungi mwebali kubanga ezo ziri committee owa public health owa health yennyini yalina okulaga owa environment n'owa public health nti olusu luno si lulungi luno luli bwe luti komiti ezo nikugendako Idi ne Lukwago bantu 5 be balina okutuula naye abantu b'e Buyala batandise okukosebwa ate ekibatandise okwegugungisa ekyagwawa mu kiteezi kati oba otutte kasasiro e Buyala nga togenze nasu bagita solution nteekateeka egenda kutaasa abantu b'e Buyala butatuuka ku kyekiteezi nze ngamba nti omuntu bwe yandikoze ekyo kimu aba akoze n'abeera n'enteekateeka ennuŋŋamu nga tutandika genda Buyala kuno nayo zi biogas nga tutandika genda Buyala kuno nayo bijimusa nga tutandika genda Buyala kuno nayo ebyo ebiva mu kasasiro tubizza ate nga bimaze okukolebwa ku mutindo omulala bikole ensi ezikulaakulanye bwe ziri abantu weebali nange nina gwe mmanyi naye tebalina we bayita kakati abantu abakola ebintu ebyo weebali naye banoonya we bayita amakubo bakole ki ebyo bantu baani bali babikola biogas eyo kasasiro avaamu bingi gwe wali okitegeddeko nti kasasiro oyo waliwo ebintu bye basobola okugyamu nga bivaamu talazo nkimanyi okimanyi ku kasasiro oyo buli kintu kyonna kya mugaso kasasiro nga kasasiro tewaliwo kyandiwunyiridde n'abantu
era nekikola omukoko omwalo ogwasula kiteezi okimanyi ku kasasiro ono gwe tulaba ekisigala oliba ttaka erivaamu ebijimusa era liba ttaka kakati abantu ababikola bayitawa andi kkubo ki balaba nga bandibadde bagenda naye kkubo sibe balaba nga buli omu agamba nti akati kiri bweki waliwo ki ajja ti buze ki ajja ti buze kyani Sharifa muna umma nze mbadde nsaba okole ekyenjawulo gambe Jennifer Musakati yakasuula kisakate yakalonda kati katugambe sawaze na akalina yakalonda ayite atatandika okukolera ebintu mu kamera yita abasobola okulongoosa ebintu okubijja mu kasasiro kuba n'omu yekka tamala kasasiro abantu bangi tamala ofune kampani zezo ozisunsule ozitutere mu mawulire kampani gundi ne kampani gundi ne kampani gundi ne kampani gundi ne kampani gundi bewaweereddwa omulimu ogw'okulongoosa kasasiro gwe tuyiwa mu kitundu bwe kiti oba okulongoosa kasasiro aliko waayibwa mu Uganda kuba Kampala ye capital city olwo bwe kitandika Kampala capital city mu KCCA olwo mmanya ne Mukono nanti nedda Mukono olwaliro ali mu metropolitan taata olwo nga dejinja etandise olwaliro bw'oba obala KCCA tuli mu Kampala metropolitan Kampala mujeeko Wakiso Mukono n'Empigi bane Luweero babadde baagala muteekako tuli mu metropolitan kati kitegeeza bw'omala okuyisa gundi ezo 5 bano amatabi agakukwatiddeko mu metropolitan ogenda bbawa Hajjati Buzeki osooka onoonye gwawe buyala akoze atya City View Gardens Nansana Bukyoko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bukyoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bukyoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bukyoko. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning e Bukyoko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bukyoko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronas Dry Cleaning e Bukyoko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso ye binagwera bano bogeza okebera ojja kulaba wakola watu akola obubi akola ebirungi otandika okati kati gwe naawe mbawadde wano naawe otandika obagata tukendeze ekizibu ekyo kizibu wamulaba omwami yayiwa kasasiro mu myala ekyo kizibu ekizibikiza amazzi mu myala ne gabimba ne gajjula amayumba kasasiro kubanga wagenda mu mikutu eyo wansi kasasiro yekwata olwaleero bemala okuteekawo ekyo then bano ba health inspectors ab'okumagombolola bagenda kwa mbawadde emirimu omwala guzibikira ki bagenda okuzibikula guli mu kasasiro takola
ono aba takola olwo kubanga mulimu gwe okulambula okulaba mugombo kati Nansana division baani be bakwasa omulimu oguyola kasasiro omutwalo omuyiwayo kitwaba bannako na green belt mumukuŋŋaanyawa mumuyiwawa lwaki emyala gyakoze eki gyazibikidde senga bwe tugenda okumalawo ekizibu kya floods ne kasasiro olwo tutandika okubanga tukontaininga amazzi gokka bwe gajja amangi ennyo gaddawa nti omwala gaba matono omwala gwazimbwa gutya mutono tugukoze kutya okubanga amazzi bwe gajja gagujjulamu ne gaba nga gakola ki yatambula bazimba omwala gwawo mu Kafunda omwala ogwo eno nga guva eno wamala okweza kitiibwa omubakage yawummula okusala gusale sayidi eri amazzi awo gabimbanga ne gajula ne gatwala n'abantu naye kati enkuba ne bwetonnyeta ne gabimba mu kkuba osigala tewali mazzi kati ate eri wansi gye baafunza akaala nga bagenda bakazimbako bakateako ttooyi gye gakoma nga tegagenda mu bungi bwonna bwe gava eno eri gye gakoma ne gadda ne gayingira abantu baawo bonna kubanga abantu baawo bonna eri wansi bazimbanga erosi zibalaba nga tebabawadde guidance tiguno omwala tugulekewo nga muki mwala nga tebabawadde guidance ti omwala togusemberezaako ttooyi obonna buvunanyizibwa bwabakole nze mubaamu olumu lwe binnuma nga ze nasalawo okwogera ndi kansala eyagwakola nayina n'ensonga lwaki nali nzize okwesimbawo kuba abantu baffe ebimu babikola mu butamanya nga gwe omukulembeze aliwo gwolina omugama nedda kino kibi kola kino kubanga gwosayininga ku poloti eyo ng'agenda ogigula era n'olaba obuzibu obuliwo n'omanya nekiyinza okukola okukosa abantu gwolina okuba oyo muti kino kyokola bwekiti kinakola bwekiti tusigale mu kitundu nga tulinamu emiki emirembe kati enkola y'emirimu mu Uganda eviira ddala wansi ku chairman LC1 nejja negenda kuwa chairman wa LC1 balina abatwala bonna ew'omuluka kati ow'omuluka bw'aba takola tamanyi ne kyalina kulondoola division tegenda kubaako kyekola tijja kugasa kubanga division biki byereeta chairman LC1 addira obuzibu bw'ekitundu kye n'abutwala ew'omuluka kansala be balonda bano ne babawa ebizibu byabwe babireeta ku division division nemanya kyegenda okukola ki okukola kati bwebanga enkola y'emirimu nfu tuviira ddala wansi nga gifudde chairman kasasiro mu kitundu ky'ogwo omulaba alyoke talina buzibu abatuuze bo kasasiro bamuyiwawa simanyi amazzi gabayingirira bwe gaba gabatabuse emyala gitambula oba tegitambula girina bwe mutuuka ne ayina n'obudde obugendeyo nga tewali poloti etundibwa kati tunenyaani mu nkola y'emirimu tunenyera President Museveni buzero tubuze Haji Lukwago Salum era agenda kugamba hamu olaba omubantu besinga okwagala Elias Lukwago naye kimunte ayina engeri gy'aleeta ekintu kye aleeta nonsense n'akituuzawo akapa aye teyeekanga n'abeerawo n'atemereza n'alinda alabo bamumutegedde kuba enkuba bwetonya katuuka wano e Kawanda engeri gye yaleetamu Haji ekibuga kyonna kifulaadinze Eva anoonya we yejjira mu ringi ye Eva lw'omuteeka mu ringi anoonya we through wano yakimanya nti kimukwata Eva Lukwago aleeta kimujja mu ringi n'afuna gwanenya katuuka wano e Kawanda naffe tugambe e Kawanda we gaalaala ennyama mangi we gasalawo ku mayanja e Kawanda wonna waliwo ogundi yaki togenda wala sooka oyogere kumpi wano mu Lubigi wano wonna ku Starbucks wonna hamu
Labika yasala dorumiji. Mulimu abakulembeze, mulimu ebintu ebimu bye mwogera ebibaleetera okubavoola. Si kulengeza kuba okuvoola kwe kusooka bamala okukulengeza. Buli lw'oyogera ebintu ne batako birondamu batandika okuvoola. Bwe bigwera nga bakuŋodde. Ayogera ki? Kubanga oyogera ebitayina nsa. Oyogera ebitalina ki? Nsa. Fakti waliwo munnaddiini omwe yakyogeddeko ensa. Ensa ogimanyi? Baga nti gundi alina ensa. Ak'obuntu n'ensa. Ensa ye muntu okwogera ebintu nga byamakulu, nga bizimba, nga bigasa. Ye muntu alimu ensa, nga mwegendereza mu byagenda okwogera, ng'ate mukkakkamu. Ye muntu alimu ensa. Munnaddiini yabyogedde ku mazaalibwa ga bbaffe. N'agamba bannabyabufuzi abatayina nsa. N'agamba abalonzi this time round mulonde ku bantu abalimu ensa. Ate omulabi wa Tronas Media ensa ogitegedde. Badde nga mbuuza mwami Tronas mbu balondaani. Ne mugamba bwe balonda y'omulonzi amanyi ky'ayagala. Naye kati nze nkuwadde ekyo, londa omuntu alimu ensa. Ng'ajja kwogera eby'omugaso nga byamakulu. Nga bikuyamba. Ate nga tebivoola mulala. Naye nga naawe bikuyamba. Mulimu omuntu aleeta ekintu nga ye amanyi eva alina kuvuma, alina kuvoola, alina batuuse n'ekiseera munnabyabufuzi n'owemula. Bwe yaba taliimu nsa. Kuba omuntu alimu ensa atya n'ebyesittaza. Abako gwaswalira. Yes. Kiki kyagamba nti bajjajjaffe baageranga olugero nga babeera bokka alumalayo. Naye kati nze mu kamera so addumalayo nti w'obuzaabuza nga anaaba akola ki? Balina engeri ye muntu n'obanga olina engeri gy'okwatamu ebintu. Kati ensa ye muntu okuba nga ategeera byagenda okwogera ne byanaakola. Abisengejja. Era bwe batunula bagana naye gundi bambi. Olabaako. Ng'olaba bakwetegereza ebikolwa byo. Niye bakwetegereza oluusi mu makubo ameka? 2. Nga by'okoze bibi nnyo ga ani oyo bambi. N'agamba ani oyo? Olabye feesi yange? Mukyekanga ga ani oyo? Ani oyo? Feesi ebeera ne gundi entunula bbiri. Ku kibi ennyo ne ku kirungi. Kati omuntu alimu ensa ye muntu agasa abantu be. Bwe tuba tulonda. Anaategeera obuzibu bwaffe nti ekitukosa mazzi, naye amazzi gava ku kigatukose. Temyala twagiziba ne kasasiro tumuyiwa muki? Mu mazzi. Ndowooza awo tuba tujja kuba tumaliriza. Tudde ku bino obuweereza obwaffe obw'abantu aba bulijjo. Biki ebigenda otujja mu bwavu? Omusuubuzi w'omu kibuga tumwogeddeko nti mali yeefa amazzi. Teze batereeza. Mali ejja kuba tekyakola ki? Tekyafa. Tekyafa. Mali ajja gireeta agitunda afunemu kyalina kufunamu. Kati bwe tuba nga tuvudde awo waliwo enteekateeka n'enkola ya gavumenti gye batuwadde tukole. Twejje mu ki? Mu bwavu. Mu bwavu. Abamu tuzitegedde, abamu tetubitegedde. Abamu zikyatulemye okutegeera. Tunoonya babanguzi. Olwokutaano kyabadde essaawa 4:00 ez'ekiro. Mutabani yali agenze kugula, twali twerabidde ki mu nju muno tuddira ekiro. N'agenda agule. Yali agenze kugula ki? Kyali kyakulya kwalise emimu tetufumba. Tumanyi okugula akakupa ne tunywerako kyayo, oba capati ne tunywerako ki. Kati aba agenda bw'ati kuba eno yonna gye tuli nawe waali tewali. N'asanga bali lwakuna.
omukyala mugamba poliisi esazeeko kumbe eno gye yava mu Stenson poliisi yagiraba n'emuyitako n'eweta n'eyongera n'ebangedde eri ekawa Kasubi n'ebangedde bwayise n'ekomawo mu Kafunda kati aba atambula bw'ati anaatera okutuuka olina muga poliisi eryawo bakwata abaana abalenzi abato bapaakinze ppiki bagula kyakulya nze okwata owa ppiki nkiwagira naye ppiki ati ani gw'okutte kubanga olwaleero nabo omulimu gwabwe gwakola ki baagwonoona mulimu ababbi mulimu ab'ebijambiya mulimu abatemu mu bappiki naye ono aguza ali agula ekyokulya ye mubbi gw'onoonya ku ppiki ate abaana bwe babakwata ppiki zaabwe tebazibaddisa abaana abo ppiki za looni looni eyo ayinza okuba nga ye PDM gye yafuna n'agenda afuna ppiki avuge asasula ppiki eyo teyagifuna yonna ng'azimazeeyo bw'atekako ne mu PDM kuba batuga PDM wakola ki wakuzzaayo kati nga yakwata emiliyoni ye gye baamuwa n'akwatako emitwalo gye 9 n'agikubayo ne bamuwa ppiki avuga asasula abantu bameka babiri omukutte naye avuga asasula abantu 2 alina abaana alina obuvunaanyizibwa bw'alina okukola nga ye omututte ekiro omuggalidde agenda kumala kuwa ssente okumuta ne ppiki omulimu gw'okukoza eki ogukutte okitegeera kati n'otunuuliranga n'enteekateeka enkola y'emirimu mu gavumenti ey'okujja abantu mu bwavu oba ey'okwekulaakulanya ate gavumenti yennyini yegyejjirawo oba yegyenafuyiza bodaboda zino baali balina ekiteeso ky'okuleeta ekikuzaawula kuki oba z'ebikolobero banaazaawula batya zino ezibagambe za online kwe baba bakola ki naye safe border waliyo ziraida waliyo safe border waliyo farasi ate mugenda kunsasula kalango mu tugende waliyo tugende tugende nedda bawola buwoza kakati nze kyemmanyi ku Munnayuganda mugezi nze ngamba nakyo tekijja kukola mbuuza lwaki naye nze mpanya abantu ebyafaayo nze mbagamba atamanyi gye yava tamanyi gyakola ki gyalaga taata we yabeerera mu nsiko mu 8 yaliko pulezidenti ku kiseera ekyo Dr. Milton Obote yateekawo etteeka okunoonya abayeekera bonna babatte mbuuza tteeka ki eryokunoonya abayeekera babatte anti tteeka kiri yawa tteeka ki akakwakuzo ke yateekako nga buli muntu atalina musolo atasana kusasala musolo gw'omutwe kitegeeza beera muyeekera aba muyeekera era gye byaggwera abaana abato battibwa nnyo abati banatuuka myaka giwaki musolo naye abayeekera bonna balina omusolo okimanyi omuntu omukyamu yasookayo n'okufuna ekyo ekituufu gwe kyogamba nti kizibu ogenda kumubuuza endaga muntu ng'agirina TV gundi pikipiki gy'olina nga yafferasi oba yatugenda oba eri ku online era nga bamukubirako ku online gwe boolaba gwa muntu amumonitalingira ku online beba ne kikoosi jja tugende jangu twesange wano bukonani omulaba nga yoyo gwoyagala naye olaba kinaasoboka okalabye awo nno ogwo mulimu munene ogulabye kubanga
waliwo ebintu ebimu olusi tubinenya waliwo wa boda gwempulidde essaawa nga ziyingira zibadde 9 ng'akuba enduulu nedda nga abadde ayina oba abadde ayina kyakimyeyo oba abadde naye nange emutidde nenzukuka nembuuziza ddala ddala bw'aba avuga boda obulamu bwayina ssaawa zino ye kennyini talaba nti yeetadde mu matigga. bavuga ekiro mutabani wange amanyi okutambula ne mukulu we. Mutabani wange mukulu akolera kampani eya SR ey'enkoko. Kali bamanyi ozimuti Kambale, Mbalala, Fort Potro, Kyenjojowa. Kati olumu baba n'atambula kira agamba ono Mugalanda n'amuwerekera. Naye yanganaga maama gwali mu nnyumba gw'olaba nga buzibye. Naye bw'oba oli bweru ng'otambula gw'otandika okwekengera w'ova ku kkubo. N'atuuka ku nju nga ndi seefu. N'abantu ku kkubo basula bakola ki? Batambula ng'ate bakola. Waba bagenze Mbalala batuuka 8 nga bakomyewo eno 8 gwaki? Ogw'ekiro. Era boda emutika okumutuuseeko omukulu weeri. Naye bagulawo ebyokulya ku kkubo ekiro. Kati abantu basula bakola. Naye mirimu ki? Awo. Kubeera omulenzi yanganaga ne maama. Bwe bagamba obwamalaaya bunaggwaawo. Kitebusoboka. Nagamba okuva Kaleerwe Mawanda Road Mulago wonna bwayiise paka wano mu Kafunde ewaffe. Paka te ku Oasis Lugoba. Ate baana bato. Nibabeerako nga batambula. Ssaawa 8 gwaki? Mwana myaka 16, 15, 17. Kati ssaawa zino ali mu buliri. Kati anyuka naye ye wa boda anyuka. Ate abeera yakayingira akasimu ne kavuga na gaazi no sizireka. Akati mulimu emirimu nga mu buntu olina woogenda kubanga toginenyeza muki muntu. Insecurity babagamba nti esookera kwani? Kuggwe. Okwewa security. Buli weeragajjalira owedde. Kati ne weesanga nga ono omwana abadde atandise okukola yafunye ssente z'abavubuka wa YLP. N'atandikawo wabafuna ssente zo milioni 9. Boda ya ssente mmeka? Bajaji. Teyingidde omukaaga kati? N'abanga agenda gula piki nga ye project gye batandise. Akole, aleete, batekeyo wa kuba nazo ziba zaakuzzaayo. Oba bazigabanye milioni 9. Ne bakwata milioni 2.2 ne bafuna abantu nga 3 oba 4. Lwaga tugende batuwe piki eno. Piki buli muwe piki. Nga eri batubanja bageze mu kampani bawadde piki nga basasuddeko ekitundu. Tujje tuvuge batusasula abantu bameka? 2. Kuba omwana bagamba nti omwana amanyi kyakola ku boda akola. Asobola okunyuka n'emitwalo gy'omukaaga oba 8 oba 10 olunaku. Kasa tabeeramu okwetondowaza. N'olugezigezi eri atakubwako nkuba. Musawo yenkuba ekutte nze sitonywako nkuba. N'akkirira waka. Wabbeeredde ne. Nze sivuga mu kisooto enkuba yatonye nze sivuga mu kisooto. Addugaza piki ye. Naye kennyini. Naye eriyo oli kajja obunaku keemanya. Yoba bafaanana batya oba bafaanana batya. Mwana yange naga musawo ffe olumu kama bakukwatiddeko nyuka 5 kale tokoze. Katugeze nga buli naku ajja kunyuka 5. N'amanya nti awaka aleese emitwalo emeka? 2. Kati emitwalo 3 omutwalo agutwala eno gye yajja piki, omutwalo n'aguteeka eno gye yajja wa YLP, omutwalo n'agweterekera wabbali saving we. Omukuuma. Okitegeera? Ky'omwana ayina financial literacy ye nga amanyi okukwata essente. Mitwalo 5 nga sogizanyisa olunaku. Asobola okwetereka n'abango omwezi gugwako nga alina zawaka eri gye yajja piki ne zazzaayo gye yakola ki. Kati gwe bw'omuyoola ogenda musibye emirundi emeka? 3. Gwe yamuyodde omusibye twala kumanya wamuyodde ki? Lwaki wamuyodde ekiro? Yabadde avuga kiro piki ekiro. Waliwo teeka kyeri mugana okutambula ekiro.
ate n'ababoda abamu bazibu. Mbuuza waliwo etteeka gye limugaana okutambula ekiro? Teririiwo. Terina fuluma. Nze nagaana kuyola omwana wange nongamba omuyodde aida ndi disorderly. Oyagala kikunyonyole. Namugwa mu bulago. Ibuni. Namwambuza n'amapeesa bamuzabu wakiso kulandisa. Ngoyola omuntu mu nsi ye aida ndi disorderly. Ekiri. Bayinza okuyola gwe. Omanyi odda bali ku masitoowa ku dduuka ali. Batukwata offside. Aida ndi disorderly bamukuyola mu nsi etali yiyo. Tugeze ogenze Kenya sitozimanyi obuze bakuyola aido. Ate bamala okutegera gy'olaga bakutwala. Ne bakutuusa obadde okola ki? Mu nsi yo ng'omanyi ne woosula ne kyamaani omumanyi nga bakuyola aido. Kanjagala omuntu gwe bayola ekiro etteeka lye bamukwatira mukwaba basiba n'ebintu bye babibaggyako. Okitegeera kati bamaze omusiba ono wa piki agenda kujja amunoonye amubanja ki piki so ne ssente za gavumenti wa LP oyo w'abavubuka okwejja mu bwavu naye bababanja bamanyi obbanoonya. Olaba Uganda lwaki abantu baavu? Enkola y'emirimu ogirabye? Olaba bw'otunda ebintu byo ate yabitunda. Kati famire maama eka oba baganda be oluusi nabo tebalina be bajja ne bamugjayo. Kakati ate piki tebagibaddiza. Bali bananyini bagikima. Ani poliisi ebulira ku poliisi ne baginoonya n'ebula. Tontunuulira. Mwami Tronas. Kino ekintu oba tokituukangamu tokisabirira kituukako. Nze gavumenti buli mulimu gulimu ebirungi n'ebiki n'ebibi. Kituufu abaana ba booda abantu abakulu abakozi ba mu booda mulimu ababi nate mulimu abali innocent nga yakola anoonya 10. Kati oba omuyodde ng'omwekanze mubuuza akunnyonnyola otuuke ne gy'asula bakubuulira omute omuddize ne piki. Niyo omwana bamukwatira Entebbe Road awo namuggyako piki yagitambulira emyezi 3 nga yabula nga naye yabulira ku poliisi naye nga naye bamusiba ne piki. Bamugya after 3 days adde okulona piki nga yabula. Abana abazibawula nabo bazinona. Tebazinona. Tokulangako bintu ku poliisi awo motoka ne piki. Babitunda. Naye bibeera biyiseeko mawulire obeera auction. Eyo auction muveeko. Genda ku police station zezo. Olaba batofuna ezipiki n'emmotoka. Gendayo. Anti kiri kibeera auction eyo ng'ebeera tu. Nedda ssebo. Eyo tuveeyo. Tugende mu PDM nebaza president wa Uganda. Alese bintu bingi ebijja bannayuganda mu bwavu. Yasooka bonna bagaggawale n'agabane ku mabaati. Bagatundiranga wali bwe bati. Abantu bavaliwinga kintu kyafunye nga gavumenti y'ekikoze eki. Ekimuwadde. Muna ddala mu kibuga. Naleeta NADS. Awadde nezi gas. Yalimu n'abajaasi abadde bamutambuza NADS. Basajja abajaasi bagenda okujja nga waliwo owa Kibirige gwe yali atandise omwami wange omugenzi Israel Kibirige. Naye nebaza Katonda abantu bayiga. Matooke ge yaleka ne bbogo ya byonna bigeze biggwawo bazeeyo kubiri ebyaffe bye yali aggyeewo. Ng'olya ndiizi n'ogamba bati. Naye Uganda zaabu. Naye okuleka ababadde mu byalo enkola ezo abamu be baziganyuddwamu ng'ate baamanya lwaki ayagala ssente ezo. Waliwo nange nja kulya ku za gavumenti
Nagenda nazifuna kituufu nazirya era nasigala nga bwe yali. Oli naafuna miliyoni 1 nakagende ngula embizzi zange 4 25 oba ngula 2 enkazi naki ensajja zina 5 nzimbemu ekiyumba ntandike na mmeka na 2 oyo ojja kutuukayo mu myaka 2 ng'embi zaabwe zize 10 sizokka. Katonda ayinza bw'abanga omukisa nga Katonda yagumusuulako ayinza ombizi emu ayinza okuzaala oluzaala lumu nga 12 n'osanga ng'oyo ojja kumwesanga mu myaka 3 obulamu bwe bukoze eki bukyuse takyakaaba school fees ekimutuukako wagamba kanondewo akabizi kamu nejje muki mwana agenda nje mu bwavu nejje mu kizibu mu bwavu. Mutabani wange avuga mmotoka yagamba emankomawoze mama sitikka bwavu bwannomadda mbuye tatikka mmotoka y'ematooke gajjudde ayemera okuba obwavu bwannomadda ate naakakikantike kati yasobodde omuntu okufuna sana ogamba mabwavu bwannomadda kanejje mangu kwe kugula kyotaasobole kulabirira oba kwe kuteekawo kyotajja kumalako ki nakyo njala yanumye edda tandika ekintu ekiri mu busobozi bwo kubanga ne bwoba luli ekitulemeseza abamufu abali mu bibuga okukulaakulana tanafuna waffe betukola nabo ojja n'oyagala otandike n'omuntu olaba waali wanene buli kimu akirina naye ng'obusobozi obukola gwe kyolina mu bwongo tabukola ki tabulina. Era njawo okukugamba gwe naawe omulabi wa Tonazi Media omuntu gw'osanga nga waali wanene ng'alina obusobozi obwandibadde bukola gwe kyolowooza nga takikoze tomweŋŋanga mutomera agenda kukukaabya. Ontegedde gwe omuteekamu kyatasobola waali wanene gwe kyolina okukyolowooza naye yandibadde akirowooza n'akikola naye takirina kati gwe kimuteekemu ogenda kukaaba. Tugeze omuntu ali awaka waliwo ebiyumba by'enkoko nga birunda enkoko 1,000 naye tazirina asobola okuteekawo enkoko eŋŋanda zataalabirire nakujjanjaba naye takisobola kati gwe nojja okimuguza ekirowoozo nomugamba tuleete enkoko tuteekewo ogenda kukaaba. Bw'atagamba ezaafudde ajja kugamba baazibbi era oyo gwe bagenda okuwa miliyoni abuleko kyalaga kawungezi ng'aggulako mpuuta naye bakubanga gavumenti bagaba ebisolo ebyo mbizi nkoko biki era ne bajja bimuwa buli wiiki ajja kuba zaafudde 6 zaafudde 4 zaafudde 3 omwezi kitundu gwenda okuggwako 1.5 nga tulaga zaggwawo zaafa okitegeera kubanga nze nemba sirunda mbizi nze Hanifa sobola okugula ebiriga byange ebyo ebiriga 4 mu myaka 2 mandi mu ndiga mmeka kose endiga ezaala etya endiga ezaala ewaka buli luvannyuma lwa myezi 3 tegeeza omwaka ezaalamu emirundi 4 ate Mukama bw'agikuwamu omukisa limu ezaala byana ebyo badde nga neebuuza wala omwami gwe manyi ebiriga bikulange byeyongera buli kaseera nga neebuuza ekiriga kizaala abaana 3 ku 4 2 era ekizaala ogumu bakijjawo mangu okitegeera kati endiga yeyo gy'olaba nga eri mu 25,000 ogitunda enkulu oba 3 25 kale naye oba ogitunze 20,000 6 school fees zinaakunoonya kidyemu oba omuzizaawo n'olaba nga nze ndowooza nti enkola za gavumenti ba community development officers be ba CDO oba be batannakola gwabwe oba be bagukola nga tegunyiikira kubanga omuntu ono okujja afuna essente ezo singa ono yasookayo n'abasomesa omuntu yandigenze okufuna ssente ng'ategedde n'ekyagenda ozikola ki okuzikolamu kubanga tukaaba bwavu ow'omukyalo akaaba obwavu n'omukibuga
era n'ogenda ku Easter ng'akulinze ogende ne sukaali, ogende ne sabbuuni, ogende n'omunnyo, ogenda kugula emmere n'enva. So ng'ate ggwe wandigenze omanyi ngenda kugula buguzi nnyama. Oluusi n'obutajigula n'ogenda na sabbuuni na sukaali. Kubanga alunda. Naye yakubalako buli kimu. Nga n'emmere tagirina. Gundi ajja. Ettooke. Ntujja kulya ku ttooke. Akugambira nawo gundi naye alina ettooke ly'enna kitundu. Naye gundi yalina n'enkoko ennene. Akati gwe bw'ogamba nti kale bwe ngenda mu kyalo ewaffe katulundeyo embuzi. Kale tunagenda lunaku okutugisale. Agera Easter net anagamba oza kisibo tebakimenye bazibbye. Omulabi wa Tronas Media. Ndowooza owulidde ebintu bwebityo bitambula. Haji Salongo Lukwago. Tuviire ku hamu. Alekerawo okulumba banne nga ye yatamanyi byakukola. Alekerawo okunenya. Asooka tulage babanga Haji ekibuga kyanjadde amazzi. Abasuubuzi bakomplaininga ababuulire byakoze mu kibuga. Abategeze na lwaki amazzi gakoze eki. Niye muna amazzi oyo Haji Kigundu. Hamis Kigundu. Yazimba emyala. Nze ngamba Haji okuteeka waggulu buppe gundi azibe waggulu amazzi gayiteyo. Kwali mazzi gano gatangira kuyingirira amaduuka gali. N'ekyo kyonna nga kiri awo. Haji weewaawo mugagga omwagala nnyo. Ayina asobola okukola ekintu nga tebakyapuruvinze. Soka twebuuze n'ekyo. Naawe olyose n'okibuuza kyenkugambye. N'atuula butuusi n'ayingira n'akuba ekibaati ne batandika kuzimba nga tekukiriiko. Omuntu okuzimba wabaawo pulaana. Akola maapu eyo. Ne engineer alina okulambula emirimu bwegikola ki? Kesisi ye tebalina abo bombi. Kati bamala ono omwami ono Haji ono n'ono Idi nabano batuula. Ono buli kyetambula kirinako sigini kyayo ono Elias. Buli ekifuluma mu kesisi nga kigenda kukolebwa wansi akirinako sigini kya. Ne bwandibadde teriiko. Yakimanya nti waliwo ekikolebwa. Ono Matovu wa wano. Town clerk nga alina kyagenda okukola Matovu alina okumanya. Olaba ne tuba tutuuziza bakyala women council nga njiise amanya. Kubanga ye meya. Town clerk ya province eki amanya. Kati Lukwago kyekikubwako ekibaati Lukwago kyabatamanyi. Tetujja kusukka wano. Naye tubalinze time jeri. Aho. 226 era abalonzi balonze raga mulonzi alonda kyayagala. Ne bali kusaba soda nga ayagala omwe soda akuwa akalulu. Naye ze bagamba balonda abantu abali mwesa. Basobola okubeera nga baganyulwa mu ekyo. Bali mekaba. Nenga tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mwekumira ku mukutu guno. Mwongere okusubscribinga. Sharinga nga wonna wosobola kubanga osharingirako bano ekintu kisobole kubanga kyambuka. Ate comments mwebale nnyo mwebale ddala. Tuyinza sukka wano olw'obudde. Tujja bagamba nti mubeere bulungi mweraba.